Hello everyone, good day. Mjebaliko bassebo ne bannyabo. Nerazze Nalongo Nalubale nsinzidde wano ekiwa mirembe. Ebuga basese muli mutya bannange bassebo ne bannyabo mjebaliko. Twasalawo mu katundu kaffe kano ak'ekikolo n'eddagala tulabe. Ate eddagala ki erisobola okutuvumula endwadde ez'enjawulo? Eddagala lino Katonda ye yalitonda n'aliteeka mu nsi. Kituufu eriyo endwadde zitajja kgenda lwa ddagala, naye ate tekigaana kugezaako. Oluusi kisinziira ku nkola, oluusi kisinziira ku nkozesaayo. Eddagala egganda teryagala kukozesa ng'ogayaala. Eddagala egganda liri so preventative, kwegamba teryagala nnyo ng'omuntu muyi. Eddagala egganda abamu balowooza terikola overdose, naye eddagala egganda ssebo likola overdose. Kale oteekeddwa okuba nga eddagala lino olimanya bulungi n'otomala gakozesa. Bajjajjaffe baafuna obuyinza era ne bamanya n'enkozesa y'eddagala lino, era bo baalikozesanga buli omu mu buyinza bwe. Omuntu ng'afunye obuyinza bw'eddagala kitera kujjira mu bubaka. Kino tuzze tukyogerako enfunda eziwera nga tugamba nti nga tuli mu nsi ng'eno eyaffe nga bwe mugiraba, nga mwenna mukuze kutuuka awo nga temuyinaayo ttendekero lye mumanyi lisomesa ddagala gganda. Lumu twaliko ewa minisita Nakadaama nga eriyo bannaffe abagamba nti ekireese obuzibu mu ddagala egganda be basawo Abaganda abasamize. Kati ng'ate naffe tubuuza nti bannaffe mmwe abatali basamize musomera wa eddagala egganda mulyoke mudde wano mutwewaanireko mwefuule abaakabi ennyo? Kale go amazima gali nti abantu abali mu ddagala egganda entonekeze eva mu bujjajja tebabalimbanga. Entonekeze eva mu bujjajja. Kituufu nsobola okugenda ne ndisoma eddagala egganda mu mawanga, nakati wano waliwo abatandise okulisomesaako, naye nga entonekeze nga bw'ogamba nti n'alisomye eddagala egganda kiva mu bujjajja. Jjajja wajja n'akulagira ekikolo kimu, bibiri, bisatu n'ofuna interest. Oluusi n'okula nakyo nga mbayina abaana n'akubuuza guno muddo ki, guno muddo ki, ng'olaba nti ye akola ki, ekintu akiyinamu obwagazi, naye ng'eri emabega era wabaayo amusindiikiriza okukola ekyo. Kale bw'olootanga eddagala oli ng'alikulagirira oba oweereddwa obuyinza bw'eddagala eryo, era kiba kitegeeza nti gwe bw'omala okulikozesa, eyo training gye tuyita hands on, jjajjaawo asobola okukulwaza ekirwadde naye nga ky'asinga okwagala akuyigiriza eddagala ly'ekirwadde ekyo. Kale bw'omala okuliyiga naawe oba osobola okulikolera banno ng'olikakasa era ng'olimanyi. Kati ekyo ndowooza tukitegedde bulungi, naye ng'abasinga obungi 98 ku 100 entonekeze ebeera mu bujjajja. Tosobola kumala gava eri n'ogaa nti nze ngenze kukola mu ddagala egganda, kubanga gye bali nga baligaba naye nga terikola, nga talina mukisa ogwo gwa kubanga avumula, nga si muvumuzi. Ate n'ebaayo oli ng'avumula naye ng'akozesa ekikolo kimu bwe kiti. Kati gwe n'osanga ng'ali awo naye ng'oli bw'amugamba nti omutwe gunnuma ng'amuwa ssere, oli najja n'amugamba jjajja ebisiraani bindi bubi ng'amuwa ssere. Kati gwe n'olowooza nti ssere y'akola, naawe bw'osanga ssere ng'onoga ssere, so nga oli yafuna obuyinza obw'eddagala eryo ye lyakola ki, lyagaba. Kale kiba kikulu nnyo okumanya emitendera gy'eddagala lino, era twagamba bwe tugenda ku ttale okunoga eddagala waliwo okunoga, waliwo okukandula, waliwo n'okukuula. Kwegamba bwe tuba tukola tukole na bwegendereza. Ne tugamba bwe tuba tuggyayo eddagala eryo tusaba olukusa okuba nti eddagala eryo litukolera, era bwe tulituusa ewaka tuliteekateeka bulungi. Lwe tujja kufumba ddagala na bitoomi byonna nti olw'okubanga nedda munnaye guno omulembe gw'abantu bayonjo, abantu beenyaze, abantu bafaayo eri obulamu bwabwe. Kale tetukola bintu bya bujama
bw'olwokuba nga kya muzizo eddagala terinaaba. Ne bw'oba olijja awantu ng'olaba mutuufu wazibuzibu ate era gw'ogaana okulinaaza, nedda, ekyo si kituufu. Tubeere bayonjo, tubeere beegendereza, eddagala tulinywere mu budde, eddagala tulinywere mu bipimo ebitugambiddwa tusobole okwevumula ebyo ebituluma. Kale olwaleero mu pulogulaamu yaffe eno ekikolo n'eddagala tugenda kulaba omutuba. Ekindesezza omutuba guno nti muti mukulu nnyo mu ggwanga lyaffe, gwe muti oguvaako olubugo. Kiba kitegeeza nti gwe ne bw'oba tomanyi mutuba, singa ofuna olubugo kyenkana obanga afunye omutuba. Kyova olaba abakyala abo abakulukulu, omwana bw'adda awo n'atandika okwesikasika yeekolaakola biki, aziiraziira, akwata bukwasi kikubiro kya lubugo ng'ayenga, ng'amuwa ng'omwana anywa, ng'omwana atereera. Kati ggwe ng'olyoka owaana ekikubiro ne weerabira nti omuntu oyo ky'ayambadde byonna ddagala. Olwo olubugo lwe mulaba ddagala, era nga ddagala nga bwe ŋŋenda okubalaga. Ebitundu mu mutuba ebirimu eddagala ky'ekikuta. Ekikuta kirimu eddagala lingi nnyo, ebikoola birimu eddagala, amasanda g'omulandira galimu eddagala, n'ensika zino ez'omutuba zirimu eddagala. Ensika ezo zimanyiddwa nnyo 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 mu kujjanjaba pressure, high blood pressure, ensika z'omutuba. Era nabano abayina tensolites, ensika ezo zikola bulungi nnyo amabwa g'omu bulago. Kale gulimu ebirungo nga mmere era guleeta obugimu mu ttaka. Kati mu biseera kati nga bw'olaba nti enjala nnyingi essaawa eno, tekigaana kufumba mutuba ogwo ne mugunywanga caayi. Mufuna ebirungo mu mubiri ebiringa emmere ne mutafuna deficiencies kutuuka kugamba nti aba naate ekintu bwe kiti tetukyakirya n'olwekyo twalwadde obulwadde bwe buti. Omwana afunye kwa shakko olw'okuba ebirungo tebimala. Nedda, mufumbire omutuba akole ki? Anywe. Kale omutuba mu bakyala gubalansinga hormones. Omutuba ogwo gwa nsonga nnyo eri abakyala abo basigenda mu nsonga. Ŋŋenda njosaayosa omutuba, funa pawuda w'ensika n'ekikuta, fumba, nywa. Stomach ulcers, ensaano y'ekikuta ekola bulungi. Tugambye omutima nga gukuwuuba, palpitations ezo, pressure, nywa omutuba. Owulidde? Gufuna pawuda w'omutuba teeka ku mazzi. Twagamba eddagala eryo tusobola okugenda ne tulyefunira. N'ogenda n'otema ekikuta ekyo n'okitemaatema bulungi, n'oba nga akisekulamuko, kati bw'omala n'okyanika, bwe kikala n'okisekulira ddala n'okikolamu pawuda. Okwanika okulungi oyanika mu kisiikirize. Kitwalamu akaseera okukala naye era kimala ne kikala. Kale saagala mwekanase. Bw'oba tosobola, genda mu abo abatunda eddagala eriwedde okuteekateeka. Twagamba abasajja nga aba Safe Organic balina eddagala eddungi eriwedde okuteekateeka. Bw'ogendayo n'obagamba nti njagala pawuda w'omutuba, baba baliyina era baba basobola okulikuwa. Kasikonda, gwalumiddwa kasikonda, eri abantu abalumwa kasikonda n'amufuukira ekyambika, n'anywa amazzi, n'akutaamiriza, n'awanika omukono, n'akola byonna by'omanyi ebitwala kasikonda ne bigaana. Wazira ggwe kola ki? Funa ensika ezo, gaaya, mmira amazzi gali, empagama, gaaya ensika z'omutuba. Omutuba gujjanjaba ekifuba, kino ekikololwa, ssenyiga, amabwa g'omu bulago tugalabye. Omutuba gujjanjaba ekiddukano eky'omusaayi. Awo ogattamu ebikoola by'omuyembe n'oba nga ovumula ekiddukano ekyo. Kati omutuba guno gujjanjaba amabwa g'omuliro n'amabwa amalala gonna, naye ng'okusinga nze gwanneeyolekera nnyo mu kujjanjaba amabwa g'omuliro. Ogwokya ekikuta ekyo kyokya ofune pawuda, oteekewo wali omuntu w'ayidde, oba funa olubugo olwokye, evvu liri nga liwoze oliteeka awo awayidde. Gujjanjaba bulungi. Ye bannange bw'ogattirako ekigagi, ogwo omuliro guwona n'otosigaza na nkovu.
Amasanda g'omutuba gakola ku mbalabe. Ku kyokola osekula bikoola bino n'oteekamu bizigo ne weesiiga ng'embalabe ozikoze eki? Ng'ozigobye tezisobola kukuddira. Omutuba ddagala nnyo wano ewaffe era bajjajjaffe baagisimbanga nnyo mu lusuku kubanga ebikoola byagyo bigimu era bigimusa ettaka olw'okuba birimu ebirungo nga mmere. Era bino ebikoola osobola n'okubigaaya ng'obadde oli muyala n'ogaayagaayaako. Abafuka ku buliri omutuba gusobola okukujjanjaba, ekikuta ekyo kijjanjaba okusesema n'ekwakwa lubuto. Bano abakyala bano bannafunye olubuto bannange ensesema, ofumba n'oteekamu katangawuzi katonotono n'onywa. Omutuba guyamba ku magumba gano agaluma. Oteekera mu bizigo n'osiiga ne weesiiga mu nnyingo omwo. Omutuba gusobola okugoba ensenke ku liiso ng'ebadde etandika butandisi. Amasanda ago g'otonnyiza ku liiso. Obulwadde bw'amaaso obusinga obungi omutuba gusobola okubuvumula. Ebiwuka bino eby'omu lubuto bino biruma abaana abato n'omulanga yeetakula emmanju, omutuba gubivumula. Ekikuta n'ensika babinywa singa omwana owookubiri aba agaanidde mu lubuto. Mukyala mufumbire omuwe caayi oyo ng'abuguma, ojja kulaba ng'omwana owookubiri avuddeyo. Omwana owookubiri ono tayagala kugayaalirira kubanga olumu bamugayaalirira ate n'afuuka ekizibu. N'olaba ng'omukyala abadde azadde obulungi ate kati agenze kufuna bizibu ebitategeerekeka. Ekikuta ky'omutuba kino tugambye bwe tukifuna tukitemaatema. Bwe tumala okukitemaatema ne tuba ng'abakisekulamuko. Jjukira kikolamu ng'engeri y'olubugo. Kati bwe tukisekula tukitereka mu kisiikirize bwe tukyanika. Kati bwe tulaba ng'amazzi gakikendeeredde ddala awo tukiggyayo ne tuddamu ne tukisekula. Kati awo bwe tukyanika omusana gumu kiba kikala bukazi. Awo ne tusekula ne tukolamu ensaano. Kati ensaano eyo gye tusena ejiiko 2 n'oteeka ku mazzi agookya oba n'ofumbako katono, omuntu n'aba ng'okola ki? Ng'asobola okunywako. Kaakati abatamanyi mutuba bwe gufaanana ngubateeredde mu kifaananyi musobole okugulaba. Abaagala okwongera okumanya ebikwata ku mutuba osobola okugunoonya. Mu Nnassaayansi baguyita ficus natalis. FICUSNATALES. Ficus natalis. Bwe kityo bwe bakiyita. Kale bwe muba mugulabye musobola okwongera okumanya ebikwata ku mutuba. Naye kye njagadde mumanye nti muti muganzi nnyo wano ewaffe, nnyo nnyo nnyo, era ne mu nsonga za lubaale gukuma ebyoto. Guyina n'eryanda eddungi ennyo ng'obadde okoze eki? Ng'obadde ogukumisizza ekyoto. Era muti gwa jjajjaffe Mukasa. Muti gujjudde obulamu n'ebirungo ebirungi eri obulamu bwaffe. Omutuba ogwo era gusimbibwa abantu ab'enjawulo abali mu mitendera egy'okkola ku mpewo z'ebika byabwe. Balina we batuuka ng'omutuba ogwo gubasimbirwa. Era eriyo ne bajjajjaffe abakadde abaasimbirwa emituba egyo ng'essaawa eno tegikyaliwo, naye ng'omuzzukulu aliwo essaawa eno avunaanyizibwa okuba ng'azzaawo ebyo ebyasaanawo, ng'alina okunoonya abakulu abo abakulira ekika okuba nga bamuddizaawo omutuba ng'ogwo guddemu gumusimbirwe. Omutuba gubeera n'emirandira
egiva ku matabi nga gikkirira wansi, ezo ze bayita ensika zaki z'omutuba. Kale bannaffe abalina omukono gw'eddagala ery'okunyookeza, ensika ezo bazitabula nnyo mu ddagala eryo erinyookezebwa nga bagamba ekiri waggulu. Kaakati awo nga basaba Jjajja Kiwanuka abawanulire ebiri waggulu biwanuke ng'ensika zino bwe zikola ki, bwe ziwanuka. Kale bannange temwerabira abalina abaana abatali bulungi, ensika ezo ddagala ekikuta, ddagala abaana mubafumbire banyweko baddemu ebirungo, temubaleka kusenyuuka buviiri ng'ate waliwo emituba egiri awo nti olw'okubanga ebyokulya tebikola ki, tebirabika. Abaana mubafumbire emituba banywe basobole n'okuwona ebifuba ebyo ne ssenyiga obuyinda obwo obukulukutakulukuta obwo bube nga bukola ki, nga buvaawo. Nsuubira ebisinga obungi tubyogeddeko era nsuubira mubitegedde bulungi, era nga nsuubira nti mugenda kukozesa bulungi okulabika nga tuvvuunuka obuzibu bwonna. Tugambye eddagala egganda lino ddungi nnyo okkozesa nga tonnalwala. Kale ogera ekiseera n'onywayokko, bw'oba otambudde n'oliraba lifune, ovuga mmotoka yo paakinga, nogayokko awo, teeka mu kaveera kuteeka awo, twala ewaka bakufumbire okole ki, onywe. Bano abasajja bandinfatayo simanyi lwaki. Tandikira awo, sooka onyweko ku mutuba olabe. Oyinza okwesanga munnaye nga tebyabadde bizibu nnyo, ng'ojja kunywayokko awo litayo nga 2-3 ng'embeera eteredde. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala okugoberera puroguraamu yaffe eno. Tujja kwongera okulaba ate ekikolo n'eddagala, tulabe n'eddagala eddala erisobola otuvumula ebituluma. Sibe mulungi. Baŋŋambye okuteekako essimu bannange. Essimu eri 070559 eyo ebeera ya WhatsApp naye nga ne bw'oba ogikubye nsobola oggikwata. Kale mwebale nnyo bamikwano, mwebalire ddala akuume.